Abazungu bwe bajja kuno basookera mu Bwakabaka bwa Buganda era endagaano ze baakola enkulu ziri 3 1894 ne Mwanga 1900 Abaganda bagiyita endagaano y'olwenda olwo Daudi Chwanga yali ku Namulondo naye nga wa myaka 4 n'endagaano gye bayita y'ennamirembe oba eya Wankoko eya 5 Ssekabaka Muteesa II ng'ava mu buwaŋŋanguzi. Era Buganda yalina enkolagana ne Bungereza yeeyo eyakomezebwa nga 8 Okitoba. Edward gyali ndowooza yawezezza emyaka 9 agenda giweza nkya gyali ye yajja bwe mulaba obutambi obutambula Ssekabaka Muteesa ng'alina omuzungu ali mu yunifoomu y'amagye y'oyo Omulangira Edward Duke Kent gyali. N'olwekyo ekyafaayo ekyo kikulu okutegeera kubanga Buganda yawaayo obwetwaze bwayo eri Uganda yonna ne twefuga olw'omwenda lwe lw'enkya. Awo nno tulina omugabo munene nnyo mu Uganda era mmwe abakulembeze nga minisita abalonde eri mu gavumenti eya wakati nga bano ababaka ba parliament oba mmwe abalonde mu district mulina omulimu okulwanirira omugabo gwaffe mu gavumenti eya wakati. Ebyafaayo somo kkulu, ebyafaayo ebya buli kitundu byandisomeseddwa kubanga bw'otamanya byafaayo okaluubirirwa okutegeera w'oli. Oluusi n'ebijja mu maaso bikugwira bugwizi.